It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Universal Pictures bakutuusyako sinema gye twolekedde wabula ngendako songesa guno gwennyini ngezeeko okwebaza aba library okuva ku side ye Makinde nti mwebali kujja mu meeting ate mwebali kujja mbungi nagezaako okubanga musima ensonga y'ekibiina kyaffe n'okubanga mwewandiisa mbungi nate n'okubanga twalonda akakiiko akagenda okubanga kakwasaganya ensonga okuva ku side ye Makinde kyalaga obuvumu n'okumanya okw'enjawulo olwokusatu oluddaako tugenda kubeera lubaga so n'olwekyo ngenda basaba lubaga mweteeketeeke ekitumo kijjumbire mu kaseera kamu kutandika tulina gwe twatandika naye agenda maaso n'okuwaya agamba nti waliwo ekirooto ekimujjira ate nga kiddiŋŋana buli kaseera nga yeeraba nga atudde ebbali alina ennyina agenda maaso n'okumuyimbira ng'awulira akabugumirize k'omusana nga kamutuddeko nnyina ng'amutaddeko emikono agikkakanyiza laba agamba nti ebiseera bisinga aba ayagala lisi abeere mu kifo ekyo bbanga lyonna wabula bw'azuukuka bw'ati abeera amiisinga ekirooto ekyo mbeera awo neŋŋamba kale singa kisobola okubeera ekyaddala wabula tekisoboka kubeera kyaddala lwa nsonga mange yafa nkyali muto ate nange kennyini sisobola kufuluma bweru mu musana yettagali gye nnina kali agamba nti yazaalibwa ng'alina ekirwadde ekisikire ekimanyikiddwa nga zeldoma pigmentsoma abasinga bakimanyi nga XP ettondo ly'omusana singa limutuukako bwe riti aba agenda funa kansa kwega buli kimu kyonna kikyankalane era ebisa bye ebisinga abimala ali mu nnyumba ne kitaawe gwatwala okubeera nti ye taata akyasinze mu bataata bonna lwa nsonga asobologezaako mubeererawo kubanga akyali muto abaana baamulabanga bulala abasinga nga bagamba nti sebo vampaya yeekwekeyo waggulu mu nnyumba lwa nsonga vampaya naye waliwo omuyeke yali tantya eyakwatikuba najja waffe n'akonkona yali ayitibwa Morgan n'abuuza kikyamu kyoyo ky'alina yakagamba alina ekirwadde ekiyitibwa XP kwegamba esyanga likuva mu musana singa kimutonnyako aba asobola okulwala n'afa tasobola fuluma mu musana yagamba kimu nange syagala musana era sigwesembereza wabula asobola okuzannya ekiro nti ye kale nja balaba ekiro ate nze njagala nnyo pizza mugiteeketeeke kyeyabagamba kirina agamba nti akasi akaatuuka n'abeera ye kitaawe mpozi ng'ogasyeko ne Morgan yagamba ate kati wano obuzibu bwajjira n'agamba nti tagali wano we yajjira waliwo omuvubuka eyajja ku kyalo ate yayitanga wano ku nnyumba yaabwe yali ayitibwa Charedi akasi akaatuuka esyanga kwegamba yafukadde ine routine alina okumulingizaako ng'ayitawo kali emisana abeera yeebase ekiro n'alyoka abaako byakola lwalaba abasawo ng'ogasseko n'ebirala okusoma asomera waka ekintu kye yali asigaddala okwagala kyeyeeyigiriza kwe kuyimba ebbanga lyagenda maaso n'okwetoloola newankubadde syalinga abaana balala wabula ebirooto byange nange nasigala mbikwatiridde njagala wekanye gambye tuli kwanjula tulekedde ka Robert Kidrava laba tagali nga bagamba Global Road Entertainment bakutuusyako sinema gye tugenda okwolekera vijje Jones Productions nga bulijjo nga bagamba BSFG Films nabo begasa omwaka ongeziko olwaliro ne bagamba Rugree Pictures BSFG Productions bakayise Midnight Sun ketwolekedde kagina akasi akaatuuka abaana balina okuba nga batikkirwa okuva mu high school bolekera mu colleges ne Charles Red yaliwo era bwe bati bamulangirira yajja ziba tezirebusa abali wano agere kuza amaaso nga kitaawaze taata oyambadde ebikikono nyambadde kapagawuni ebise ebisinga bwe baba batikkira abaana olina obyambala ekisingira ddala okubeera ekikulu bino byebibyo okusinzira nti gwe valedictorian kibasegeza oteekeddwa okuba nga oteeseteese speech gy'ogenda okuwa anti wano mba nteekako obuwaani mukusooka ngenda kwebaza headmaster wange kyokka ye kitaawe ngenda kwebaza asomesa olulatini n'owoluzungu wabula obuzibu bwe nnina omusomesa wange owa jimu yali tamanyi kikyateekeddwa kukola leka naawe kino nakyo nkireetedde ggwe
agenda okuza amaaso bamuleetedde congratulation card. This is one of the lamest things. Kino ky'ekintu ekyasize okubeera ekyobujje kye nalifunye ku nsi ya Katonda. For 3 stores to find something. Sebo nno natobyo kifuna va ku byaki. It's the worst. Siganyi kya tabbu kibiraye. Are you ready for your present? Oli mwetegefu nkuwa ekirabo. There's a president. Oh, there. Waliwo ekirabo. Yes. Of course bino ebitu bibeeramu ekirabo. Better and better. Tulowooza nti kigwa bugwe bwekityo kuno kirabo kikyoleesa ate. Yajja. Juya akimanyi bambi kaagala nnyo okuyimba. Ate ne nnyina waako yali muntu eyali ayagala ennyo okuyimba. Yakasimba gita ne kambuuza eno ya maama kono yali ya nnyoko. Kwe kujja kagibikule bambi. Jjukira ebiseera n'ekirooto kyabadde afunanga. Old. So if you want a newer one, I'd tell. Siganye yinza okuba nga nkadde bw'oba oyagala empyako nedda taata. Kyo kyekirabo ekikyasiiza atuuba. Mukazi wattu obulamu bwe bwonna bukyanga azaalwa. Tafulumangako bweru. Kulidde mu nnyumba. She was hot. Agamba nti ofaanana baamawo kuba yali mukyala mubalagavu. Tuuka we kali n'akanywegera. Kwe kweyongerayo. Bantu basatu abakimanyi nti ayikiza essingo bagyali. Kyali wayitibwa Morgan. In fact babiri. Kyali wayitibwa Morgan ng'ogasseko ne kitaawe. Kubanga obudde bwe bwonna obusinga obw'emisana beera mu nnyumba. Ate ekyo tasobola kuvaayo. Kubanga aba atya baana baba bagenda maaso n'okwebuuza. Kino yalingize bali mu ddinisha agenda okwekkaanya. Abaana sebo bali mu kujaguza ebweru. Bamaze okutikkirwa. Genda okujja ebbali. It's a good one. Kifaananyi si kibi ekyo. One right here. Jasi obuzibu buli wano eno. Aya. Hey, Dad, Taata. I was wondering if I could go play. Butuufu mbadde newunya oba nsobola ogezaako genda ne mplayinga gita yange eri ku train station. It's 10 o'clock. Saawa ziri nnya za kiro. Morgan just come over. You could play here. Morgan agenda kujja osobola otukubiramu nze ne Morgan. Dad, I love Sigamba nti saagala bakubiramu. you, but Wabula I also need to get used to playing in front of other. njagala lisingezeeko nange okumanyira okuplayingira abantu abalala kwegamba nga nyina audience. Watch out for me. And Tofaayo Fred gyali ku station asobola okunkumirako amaaso. isn't that the American? Ate n'ekirala okusinya nti kati maze okutikkirwa nvudde mu high school ngenda mu college. Ebiranga tradition. Extend. Mu America omwana ateekeddwa at least ogeza ku extendinga curfew ye. Okay. Kyava mugamba it's okay. Get there. I'm not just As long as kasookomawo saawa mukaaga. down there, and it will be so Nze saagala kukima eyo senga kukima eyo kijja kuba kikuswaza. to their curfew. I love you. Njagala osibayo tekuyagala. Ekiro asobola okutambula. Wabula emisana yatasobola kutambula. Tudde bali. Baana bali mu kujaguza. Anti bavudde mu high school bagenda kwolekera mu college. Waliwo abaali ebbali bagenda okuza amaaso ne balengera munywanyi waabwe. Why kablaza? Story kyali wanapoyeseza. Please, Charles Ready. and come hang out. Leka naawe jja ntubeere ffenna. And you're gonna be up at the ass crack of dawn every morning taking tests. Nowhere. Yamugamba kati gy'olaga gye tulaga ssebo tugenda kubeera mu bitabo ssaawa 4. Kano ke kaseera ke wandibadde ogenda maaso n'okunyumirwa. It's way better than a full ride to Berkeley. Zoe Carmichael, 3 o'clock. Zoe Kamaiko oyo yajja. Olwo kannakyala kasire kwinika okusomero. I'm in trouble. What did I Gwe nno oli mutagali kyali kuno yaki. Tondetedde kyakunywa. thirsty? Nabadde simanyi nti oli muyota n'amukoona omukono. I'm sorry. N'onsonyiwa sitegedde munnange. Is that the bad ones? Gwe guno omukono gwafuna obuzibu. Now that you're not swimming, Okusinya nti kati sowuga. a little extra time for me. Kiwa kitegeeza nti ogenda kufunayo extra time. Tubeere ffedda. You never swimming. Anti nange siwuga nsobola okufuna extra time. Muveeyo. Nze soogeraku mmwe njogera nono. Graduation party, right? Yeah, I think so. Anti ogenda kujja ku graduation party yange. Kono butereevu ndowooza nja kujja. Mumanyi? What are you doing? Kati ate olagawa. Dodging another bullet? Yabagamba essaawa zino ngenda kudojinga ekyasi ekirala. Not feeling it, boys. Gwe tugenda kubeera kono sigenda kubeerawo kaŋŋende. N'ensonga yo lwaki? Kakeno kakasi katubambi kayitibwa ka Kate. Kajja. Hey, yo, Fred. Ogamba ki Freddy. Tonight? What, and disappoint all my fans? Nabadde sikiwa nti ogenda kujja ekyokyolwayo kono lwaki nedda. Kano ke kaseerako kakafuna ak'essanyu. Yajja n'atula ebbali kwe kutandika osuna endongo. Kitaawe yamuwadde endongo ya nnyina. Nnyina ssebo naye yali muyimbi mu biseera ebyo.
amusimbye endongo ya nnyina ng'ekirabo ky'okubanga yayise ebigezo. Era mukazi wattu yajja ebbali ku train station n'atandika okugenda mu maaso n'okusuna endongo baabo. But lights are dim to fulfill my destiny. I'll keep reaching as far as I n'obuyimba sewo bwasuna ebiseera ebisinga bw'aba ayimba yabwewandiikira nga ye mwennyini baabano of my life will find. ziba teziri busa train yajja kane kyali ready jubira afuddeyo eri naye gwolaba alina ebizibu bye tebimuganya kubeera nnyo mbaana era yasizewo akwate kubaveyo kati aba atambulatambula n'awulira omuntu ayimba ng'ate eddoboozi lya mulembe kato kamufuuwa byakulya byako tekayinamu binusu kati yajja nakyali wano ku platform If I reach too far, kwe kusembera kubanga eddoboozi aliwuliridde eri recover. naye ng'ateko kamulabye kuvanga muto I know that kumala emyaka 10 all I'm, kubanga abadde ayitanga wali ewaabwe nga kamulingiza mu ddinisha so I'll keep reaching. kagenda ositula amaaso nga kyali siredi ogamba ki kwe kutya nkagamba tufudde kagenda mupakuka kako nesanduku omwali esimbi birede biyiika nosonyiwa segezeza kutiisako nedda kiryoke I'm not afraid. Why you pack? sigamba nti ndi mukutya ate katulwaki opaakinga Oh my, I gotta go home. nyina okudda eka Wait, you live here? yambusa obeera wano Wait, you didn't go to Purdue High? tuŋŋamba nti wasomera ku pudwayi Friend school, and you know, jasi mbadde nsomera ku ssomero lirala jjo so I really gotta. nyina okgenda ebadde egudde n'agikwata naye nga tekakikiriza mbu kwogera naye I have to. kubanga kamumatidde kubanga akyali muto I'm sorry, why you... kati sikitegera lwaki opakuka okuddayo I have to get home to my cat. anti nyina okgenda nsika ne kapa yange yafudde tugenda giziika So you're kati not in a rush then, right? tuŋŋamba nti oli mu kupakuka Plan the funeral for anti tugenda teekateeka lumbe lwayo so kati died. yafudde tulina oteekateeka olumbe tugiziike Wait! wayi sooka oliddeko togenda I didn't even get your name! mazima sifunye na linnya lyo odduse buddusi genda byamusobera agenda okuza amaaso ebbali ekyasinga omwewunyisa nakyala mu kugenda yaleka akatabo ke mwawandiika ennyimba ze bambi kyava asooka asiriikirira. Doesn't her motor function still seem strong? Yeah. kakeno bakwatikuwa ne bajja Function. loli yajja asiika n'omusawo amujjanjaba Swallowing. omusawo abuuza nti motor functions zikola bulungi kwegamba nga boonogamba nti mu joints No corneal ulcerations. Really, there's tiwali buzibu bw'amaanyi bw'alina just any. ate sigamba nti oba alina enjatika oba ki n'obwongo bwennyini The sunlight? tebulina tagali Of course not. yafulumyeko omusana nti nedda I'm gonna refill her prescription for you this kansooka embeeko engeri gye muteramu eddagala lye with you. Yeah. naye ateekeddwa okuba nga ajjamu appointments zino ng'alinaawe Other dads. nkimanyi She has XP, Jack. jasobola kubanga abaana batini nnyo sibaagala tambula ne bakitabe kuona alina XP Here, the risk becomes more serious for her. So if she, n'agamba even the slight, gyako mugenda maaso n'okkola n'ettagali gyekoma okubeera ey'ettabbu she's ne bw'ayingirako jasi ne bwe liba ttondo ly'akasana bwe ne limutonnyako eba risiki y'amaanyi. Any word on the University of Washington study? kati sooka omuli aba University Washington study gye baali bakola ku ndwadde eno ki ekiriwo far. tebalina bwe baatuuse wala nnyo Research funding being what it is, we're talking about a disease that affects obuzibu obuliwo tebalina gye bagenda kujja nsimbi kubanga ekisooka endwadde eri reya singa endwadde ebadde nti eruma nnyo abantu oba osanga ne siye tebandifunye abakola risaaki ku kiyinza okujjanjaba endwadde ya XP naye kati n'abakola risaaki tebalina fundings lwa nsonga endwadde eri reya ojja kwekanga ng'omu mu kakadde yagiina I mean, I've heard that dead pets can actually be enough. kati yajja n'anyumiza Mogani Should I have said any other combination of words kati wandifunye ekyakyoyogera mazima obika otya kapa musimanyi mugenda kuzika kapa mugenda kukola lumbe past 10 years? kyabadde kikola sensi Stalking you every minute of the day. kati nandiyimidde buyimize mugamba nti nkumanyi bulijjo mbadde nkutambulizaako amaaso Everyone called me a vampire. No one remembers that. okimanyi abasinga bali bampita vampire ko teri akijjukira We'll fix it. kale tujja kufuna engeri gye tusobola ogezaako kifikisingamu Well, at least you have M&Ms, so. musimba kuba okulya
aya You're just gonna make up for it next time. There's not gonna be a next time. You don't know. alisi wandibadde ofuna kyosobola ogezaako otetenkanya omulundi ogulako teri mulundi guddako Swift does. She has awkward interactions with boys, and then she just writes amazing songs. oyo gyasobola okikola nga Swift bwakikola Taylor Swift Oh no. bwe ebiseera ebisinga bwabeera disappointed n'abavubuka awandika nnyimba n'ayita mu nnyimba kikyate When you came in. oyogedde ku ky'okuwandiika No. akatabo kange Train station. akatabo kange nakalese ku train station ak'ennyimba Morgan, it's so important. Morgan akatabo ako nkaagala nnyo Would, but ngenda kusaba okankimire they're popping cat funerals. So it was gonna. nandikikoze naye ate simanyi tulina okuziika kapa osinika bajjo kati yajjayo ku train station yajjayo emisana genda otambuza amaaso okulengera kanina ekyamala eviri ku mutwe nga kyaisiridi olredi waali katabo akalina We're looking for that. akombadde nkanoonya Oh, wait. lindako Morgan, right? We had a gwe Morgan class together. twasoma mu english class ffe embiriri I know. nkimanyi And it was a history. naye ate yali history class You know her? Did she just move? esigezi omukyalo oyo mumanyi Or you could just tell me where she lives. osobola okumbulira wa gy'abeera nenkamutwalira ko tofaayo nfunye ekyozo ekisingako kyeyakola juno yabadde yeeganyanga gamba tegenda kuddamu kubeera mukisa gwakubiri okuddamu osikana Charles Reid kati oli abadde ateekeddwa omukimira akatabo ke amusindikira mesi n'amugamba sobodde kaleeta wabula yitirayo ekiro ogenda kasikana ne Fred nze mbadde nteekeddwa ogenda ku mulimu kagendo yajja agenda okuzza amaaso olwooza nno omuvubuka ate si yakayina tufudde katonda wattu yesu kristo maali ku dduusi muvubuka yakayina Charles Reid yajja akubire Morgan essimu amugambe gwe ki kyonkoze New creamery. Morgan? Morgan Hey, how's your second date? ogamba otya second date ye etambudde etya Sweatpants, my. nzijidde mu sweatpants Man. enviiri zange zonna ntabangufu Oh my god, I look like an idiot. yesu kristo mu butuufu nze nandabikanga omuuje Okay, I can't even see you right now, and I can tell you. yamugamba si abansonga lwaki ogenda maaso n'okwevuma nti oli muuje You not kuba kati neno jeni nsobola okiraba nti oli mbalagavu totya really likes you. Okay, I can tell. gaya akwagala nze nakirabiddewo Ramble too much. You can call me afterwards. then bw'onooba omaliriza nkubira kasimu olabye otya badange kati agenda okuzza amaaso kumba akalengedde yawulira nga ayagala ekisenge kimumira oba sinakyayitemu tufudde banaaye katonda wange yeegumya Wow. era bw'atyo najja I thought I was dreaming last night or mu something. butuufu mu kusooka n'abadde ndowooza nti oba osyanga ndoota ekiro kya jjo That's when most dreams happen. n'amubuuza nti wabadde mu kirooto nabakirwe mu stage Brain activity is super high and kubanga ebiseera ebisinga ekirooto mu stage eyo nuts. kibeera kiri so active amaaso gatambula Type. kanyonyola bingi n'asiriikirira Anyway, Ah. thank you for. Wait, I lindako don't know your name. erinnya lyo sinalifuna It's Katie. linnya lyange bampita Keti Wow, that's a weird name. nze bampita Charles Told me it because I linnya liri weyadi otherwise. Thank you. webali lindako kiki You didn't. tuŋŋamba nti wasomye mu katabo kange A little I. What? nayisizaamu kaakatono eki You read through my journal? wasomye mu jjano yange A diary. kati watya singa yabadde diary What? mubeeramu ebisiro ebintu ebiri private You left really quick the other night. anti wadduse ku luli Who belonged to it, so I just. kati nga simanyi kaani But I like that you still handwrite things. naye ate engeri gye wabadde biwandikamu najjagadde handwriting yo nkadde naye eri fine Thanks. webali Finding it. Yeah. webali funa ngeri gyosobola girifininga kakati lindako Their cat died. You have to. tuŋŋamba nti opakuka era waliwo kapa endala eyafudde esoofu kireete I'm walking home. kwegamba nziraka ntambula kuddaka olina obuzibu senga nkuwerekerako nedda kiri fine Homeschooled, huh? kati osomera wakaye Actually, it was the exact opposite of wild. My kansube nti kyambwa si kyambwa kono si kyambwa era Watching us right now, is he? kitange jasiba kubanga ali protective over protective nambuuza kati atambulizaako amaaso kona era butereevu tukitwale nti What did you think of the songs you read? With yambuuza kaki kyewalowoozeza ku nnyimba ze wasomye newakuba tewafunye permission yange esoma mu katabo kange I don't know. namugamba simanyi And you can't really read a song, right? kubanga tosobola kusoma luyimba n'olutegeera Yes, I'd have. bwe luba luyimba luba luyimba so anyway, I'm right. kakati ononsonyiwa nze ntuuse embeera wali eri sibeera wala nnyo gera okuza amaaso ng'ennyumba agimanyi obeera awo I don't understand how we've never met. sikitegeera kijja kisi okuba nga sikusiikanangako nga buli lunaku mpita awo genda ku ssomero Funny coincidence. tukitwale nti erifa ne coincidence
Thanks. weebale byonna. Hey, you wouldn't want to do something sometime, would bw'obanga oyagala tubeko kye tukola sometime samude Together? ffe mbiri nze naawe of course era nsaba nze naawe. I'm really busy during the day, emisana ntera okubeera bize but wabula I could be free at night. nsobola okufunirayo ekiro. Okay, You should put your number. kati ngenda kusaba onteremu ne namba ye y'essimu agenda obikula ng'enamba yagitaddemu dda. I'm old school too. Ati nange ndi wankola nkadde mbimanyi koye kali. Peace and love buterevu. So romantic. Mu butuufu kiri so romantic ate nze kinyiiza bunyiiza. XP. Wamugambye ku bya XP What do you mean it didn't come up? si kyotegeeza mbu tekyavuddeyo. I didn't bring it up. ekya XP saaki mugambyeko ekyendwadde gye nnina. Hey dude, Gulooza kiri romantic lights gone up. okumugamba nti nze omusana gusobola okunsaanyaawo. Tell someone you're sick. singa okera ku makya n'ogamba omuntu nti olina endwadde ey'ettabbu A disease. aba takyakulaba nga muntu aba akulaba ng'eyo endwadde. I promise, but I don't know when I'm gonna see him again. agamba nandigambye kale ngenda mugamba naye simanyi ddi lwe ngenda kuddamu mulaba nateera. Then musindikire message. yes, Garber. His parents are out of town tonight, and he's throwing a party. waliwo kyali wange enkola naye gwe bayita gavo kimanyi simwesembereza nnyo simwagala nnyo naye amatira. No. kati bazadde be tebagenda kubeerawo I tusobola ogezaako teekateekawo engeri y'akapati ne tumuinvitinga nawe tukuinvitinga. have to wait till he texts me first. nina kulinda paka ng'amaze kusindika message sobola mwesooka. And his squad of course era be a carrier. olinda akusindikire ka pigeon kakuleetera ebbankaluwa this? obwakabaka bwe bugatingane ng'obwa bungereza. bino byankola nkadde naawe. Send whenever you damn well. wano sebo tuli mu mulembe gwa kyasa ky'abavubuka abaliko. Confident. leka kwemamaaza musindikire message oyogere naye muinviting kwe kujja awandiike. lodi aba ali wano ali mukulongoosa eryato genda okuzza amaaso ng'alengera message agamba nti munywanyi wange alina kapate ke yategese weefule nti tomwetaaga. I don't care if you come or not. Play hard to get. Oh no. nedda aba naye tufudde. amusiremesera amugamba nti oba ojja oba tojja It's gonna be a tame koye ngenda kujja. party. kati balina osooka okufumba taata. You know what we should do? We should. bagenda tegekawo engeri yakapati wagenda kubeerawo abazadde bigenda kuba bibawa kyava abagabo babigera kuba olwasi tutekera wano ddala tulabe sirema. Dad. taata Oh, I'm a good kid. You know I'm not gonna do anything crazy. okimanyi ndi mwana mulungi sigenda kukola kintu kya butumbaavu Just listening to everyone else outside my window, living their lives. wabula kigenda kunsuula eddalu okuba nga ndi mu kisenge kyange nga mpuliriza buli omu yenna ali ebweru ali mu kunyumirwa nga nze neggalidde. Great movie marathon. bwe tunaaba tumaliriza tujja kufuna akasiya tulabe sinema zonna zoyagala. bambi taata yakkiriza n'agamba itizoke In the world. Thanks. gwe taata akyasiize Okay. bakwate kubo ne bayitawo. Telling me to meet us at Garber's at 8. kale musindike mese mugamba tugenda siikane wa gavazi lesi ku ssaawa nga 2 noonya kyasobola muwa kwambala. leka naawe yafunayo ekiteeteewi kino kikolera. Mr. P. Mr. P May I present? era kwanjulira Of Washington. nkwanjulira ayitibwa Kate Price of Washington. genda ovaayo ng'asaze ekiteeteewi walayi nga kinyumya okamala. kyava siikira yagamba kimu waawe katonda watu. You look amazing. mu butuufu you look amazing. wanyiridde n'odda ne mukati. n'asembera paka erudda najja asobole okweyongerayo. muzeeyi musanyufu okulanga muwala we alina at least essanyu I can't believe Garber. ku feesi ye. baatuuka ewa gava You came. muze Is there any chance that you or your hot friend, hey? No. waliwo omukisa okubanga gwe nekyaliwo nanyiriro kamala musobola okubikula kaani omwenge zino ze bayita zikege. I didn't realize they were separate things. Why would they sell me a barrel of beer? I can't even act. bawadde basuubira nti wagenda kubeerayo at least abaana abawera naye agenda okuzza amaaso waliyo bakatale be banne babiri Franka Ntambi ng'ogasseko ne munne katonda wange. Garber!
gwe ssebo Frank Ntambi bino kibi wategese musiru gwe mutumbavu gwe wagambye nti ogenda kuleeta abaana These have Sunday bars. olwedde twategese waliwo n'ebirala bibyawo Yesu Kristo wali cool Okay, she's never been to a party. ono tabeerangako ku pate katamanyi buzibu bwe tulina saawa zino owulidde tulina okgenda wano tuveewo musooke mulindeko bana gava It's not a party food. ziba tezeewusa ne bawulira emmotoka ejja Party's just kicking off. abagenyi bajja buziba abo bagenda ofuluma What's Charlie Reed doing here? Charles Reed akola ki wano eno Charlie Reed nakyagenda okuzza amaaso nga kyali azze waaw yasooka n'asiikira n'amutunuulira anti ogamba ki bano baagala sumulula kege y'omwenge wanyiridde It's all Morgan. anti Morgan yabikoze yateeseteese bw'ati sinje Good, sir. anti era ekinyonyi kya bino olabika bulungi sebo twafumbye ebyokulya newankubadde mulimu kamulali Chili, huh? mulimu kamulali butereevu waaw That's top shelf, buddy. mu butuufu kika kino I really thought we'd have a bigger turnout. yabiryako mu butuufu nga naye yawulira tebigenda Leader. What cheerleader? gwe wagenza okumanyira kyaliida I'm home with the convertible. kali akati ovuga convertible Yes. zoyimako makono bwe kiri Not as well. kyokka naye yategese pate twabadde twagala kubba ku bantu be Go there? tugendeyo I like the idea. nze siina buzibu tugendeyo oba tugenda kati zowi naye yategese kapate Where you were? zowi makomak Who are these people? ate bano bweze nabo be baani And they brought you a keg. yagamba nzize ne bakyali bange ate bali ba Frank Ntambi bakuleetedde ecupa y'omwenge ekinanka epipa y'omwenge yabakkiriza n'abasaba bayingire munda laba ekiri munda waaw wabula nakyagulo gwe mulundi gwe ogusoose mukazi watu Kate Price guno gwe mulundi gwe ogusoose okubeerako ku crazy party kati ng'eno yasooka n'atunula unagenda omulaba nga yeekanya tugende Yeah, I'm gonna go take a lap. nze kansooke nekkaanya ebintu nga bwe bitambula mu ababiri kambaleke wano ndowooza tewali tagaliko bo tewali tabu And she seems cool. Yeah, she's really cool. mukwano gwe alikulu konera buteevu alikulu talina tagali Like, forever. He's back. akomyewo Yesu Kristo bali tetusuubira nti ogenda nakujja ku pati ate ono omukyala yaani Owen, Wes, this is Owen Weiss Price. unayitibwa Kate Price You're You got Charlie to come to bw'obanga osobodde okuleeta kyali okujja ku pati feature. mazima n'essanyu ly'ayina tubadde tumaze ebbanga tetumulabako ssanyu lino ziba teziri busazo winajja I'm still thirsty. munaye ennyonta ekyannuma That drink now? ekyokunywa about to go take Katie on the ambadde ntwala Kate Price party tour. asooke yeekanya amaka nga bwe gafaanana ne pati nga bweri mwekanzije kali yakafa bakula omwenda wamma musirike mwesyagala kunesembereza yamuleeta mukazi watu yatandika okunyumirwa mu ngeri emu endala buli kimu kyonna kyatandika omusanyusa essanyu liri wano Frank Ntambi yajja naye mubutuufu okimanyi nti nkufa Frank Ntambi toddangamu nomanyira owulidde funa bootomera Arosa teyamuwa kyansi bayitawo buyisi nga bagenda mu convertible ya Zoe Frank Ntambi n'obaako gwogamba nti wannegadde wallahi bitalayi sigenda kunyega yalina sirika busirisi waaye Gotta stay hydrated. anti olina osigala nga amaggi mwegali This is really interesting. kakendo pate munyumira yagamba okusisa ku kyagenda maaso n'okulaba kiri so interesting buli kimu engeri gyekikolebwa gwe mulundi gwe ogusoose okulaba abantu nga bali bwe bati ate nga kituufu bwakyogera oyinza okulooza nti asaaga oba wabula aba akitegeeza kuba gwe mulundi gwe ogusoose What's going on over here? It was kind of full here. yamuyisaawo najja amuleeta amulage dansi bw'atambula balina okusembeza bwe bati n'otandika ogenda mu maaso n'ogubojja n'ekitwala bwe nti okuwona era n'okitwala bw'otyo waawo lengera
always falling free. If tomorrow never comes, we will always be forever young. Listen, the best out of my life! bayaye bawogana. You wanna go someplace else? I don't get it. How could they just take your scholarship away? Yakwatikuwa n'amwetika n'amuleeta Ruda. Kalino nakyambuuza amugamba sikitegera bayinza batya okugyako scholarship yo. Lwansonga nali sikyasobola kuwuga. Ate nali kwegamba nga ndi ku scholarship ya kuwuga. Bwe watosobola kuwuga oba tobayamba. Did you hurt yourself? Kati weerumya otya? Yali accident. Kwegamba naseerera. That's not true. Kale si kituufu kyegamba. I got really drunk one night at Owen's house. Manyi nagenda n'entamiira atwali maka gaba Owen. My friends dared me to jump off mikwano gyange ne bansiba ne bangamba sisobola kubuka kuva ku rufu gwa mu pool. my shoulder. Kati bwe nabuuka ne nkuba ekibegabega kaleberebwe. Such an idiot. Nali musiru mu biseera ebyo. Buto. Then don't be. Yamugamba toteekeddwa genda maaso na kubanga wejjusa. Mom used to take me here when I was little. Mama wange yateranga okundeeta ano nga nkyali muto. Me. Twatuulanga wali erudda. And she tried to teach me how to play the guitar. Era ebiseera ebisinga bwe twatuulanga awo yansuniranga gitaayi nannyimbira. Essaawa eno yajambalanga nnyo. Looking at this thing on her hand. Nagitunuliranga nga njiraba ku mikono gye. She died when I was little. Yafa nga nkyali muto mange. Wow. I'm so sorry. Ate ebyo nga bitalo mbadde simanyi. No. Oyagala tuveewo kuba kirabika wakuba memories enkyamu ko nedda tusigale. I promise. Tusigale sina buzibu bwonna nsuubiza. You want to see something cool? Oyagala okulaba ekiri cool. Ta-da! Muyisaawo n'amuleeta ebbali ku lyato. No. But it's something I'm taking care of for the summer. Yambuuza lyoko no si lyange. 53. Naye waliwo eyali mpangezeeko dirabiri at least musyama eno. Musaba alinnye waggulu. One of these days we can take her. Munaku ezijja maaso eyo tujja tuuka ekiseera twevugemu. Tubeeko gye tulaga olaba otya. Mutunuulira. She has never been kissed before. Perfect. Tanyegwerangako nakya tebamunywegerangako. Gwolaba oyo mbeerera. Gamba kimu nga biri perfect. Kyava asembera kabaka. N'alyoka amusimula kiisi. Ye kiisi yeesoosye. Bukyanga aba omukazi watubambi. Era yamuvuga n'amuleeta ewaka. Motoka naavuga garangatana. Wow. Okay. So what are you gonna do this year? Yambuuza kati guno omwaka ogenda kukola ki? I'm gonna Ekisooka new truck. ngenda kufuna emmotoka empya ng'ovudde kweno garangatana. Then I'm gonna drive across country. ngenda givuga nga neetoolola ensi. Been in the pool my entire life and Bulamu bwange bwonna nali mpuga. much else. Naye kati njagala nfuna ekyeya kyenkola. What are you gonna do? Kati gwogenda kukola ki? Kono sirina kye ngenda kukola nze. I'm just gonna Nze jasi ngenda kubeera waffe. think, but I'll just be Naye here. nja kubaawo sirina nnyo kyamakulu kye ngenda kuba nkola. Tomorrow. Nze ntegeeza nkya sigamba bya lubeerera. Otegeeza nkya? Enkya? I'm busy during the day. Yamugamba emisana mbeera bize. Free tomorrow night? Wabula enkya ekiro tusobola okumiitinga nateera. Namugamba kiriya. Then enkya ekiro tewali tabu. Tamugambye ekizibu kyayina. Kakyuka. I have something to tell you. Nikamugamba waliwo kye njagala okugamba. I don't actually have a cat. Amazima gali nti siina kapa. Abadde asizewo bosyanga amugambye nti nyina ekirwadde kye bayita Zeldoma pigmentsoma. Nina akyusa n'agamba waayi nyinza omugambirawo ne yeekyanga. Gwe kiki? None. Tewali. Njagala ombuli ekigenda mu maaso wedda nkulaba weemuura oli mukubakuba upesa sikutegeera. Kiki ekigenda mu maaso? I can't hear you when you're whispering. Mbadde nkulya nti ono Frank Ntambi. Oh, he's really... Frank Ntambi talina ttagali musaatu just lwakubanga akuba ka drink naye ali fine. Wait. I tell my dad that I'm going... Nsobola ogamba kitange nti ngenda kubeera wammwe ekiro ky'olwaleero. You're asking me to help you lie. Oyagala nkuyambeko okulimba kitaawo.
I've never been so proud of you. Obutuufu ate sikwenyumirizanga mu nga lwaleero kubanga talimbangako. Morgan's tonight, is that? Ngenda kubeera wamugana ekyo ky'olwaleero. Hey, Hey. what's that party? Kati sooka omuli epate yabadde etya? Wabula yamulingiza mu ddirisa waliwo yamukomezaawo. Pate yabadde awesome. No, not really. Yabaddeko abantu bangi ko nedda tekwabaddeko bantu bangi. Oh, nobody was really there. It was just Yes, byabadde bwe bityo. skedaddle. Ndowooza kati nfulume. Okay. Wabula yakirowoozaamu. Kyava dda. Lying. N'amugamba nkulimba taata. So I kind of figured. Era ekyo kyo mbadde nkimanyi. Yajja atule wali amunnyonnyole. Yamulabye ng'akomezebwawo. I'm going to go meet a boy named Ngenda kusiikana omuvubuka gwe bayita Charles Reed. Sweet, and I Guy ali sweet. really, really like him. Ate ng'ekituufu kiri timuyagala. Wow. Well, I'm not happy that you lied to me. You know you can... Kansule nti oli munyiivu kono si musanyufu okubanga wannimbye. Osobola okuŋŋamba kyonna. Well, I hate him. No, you won't, I promise. Akwagala kono ye. Does he know I it's haven't told him yet. Akimanyi nti olina ekirwadde kono sinamugamba bannaaye. him not knowing? I know. Tayinza tandika kubeera naawe nga takumanyi kirwadde ky'olina kono kimanyi taata. What? Wabula kiki? Someone more than just a disease. Yagamba njagala Lisa agezeeko okundaba ng'omuntu n'okusinga ekirwadde aleme kunjagalira mu sympathy wabula njagalira mukwano. Kyenjagala syagala abe nga ndaba mu mbeera. Is it okay if me and Katie... Kiryoke senga Keti nange tugenda nitubeere waffe. Namugambye dda sigenda kubeera wammwe. 2 hours? Mazima tosuse na ssaawa 2 era ate yatasobola zisuka ssaawa 2. Tasobola kulimba kitaawe. Yajja namusikana njagala wekaaji. What does Katie Price want to do? Kati oyagala tukole ki? Yonna gy'oyagala gye tudda. Muyisaawo n'amuleeta pembeeri. Kigina amukima buli kawungeezi. Ono yamutegeeza kimu nti emisana mbeera bizi. Wabula tusobola ogezaako sisikana nga buli kawungeezi. Era akawungeezi ajja n'amukima. Ne bayitawo ne beeyongerayo. Baabo. Nabagambye tuli ku mugo gwa sinema. Bakayise Midnight Sun. Bakayise Midnight Sun ke tuliko. Buli kawungeezi afuna akaseera ak'enjawulo. Era anyumirwa nnyo n'okusinga ekitwe kyakyo na kitaawe. Ajera amutulya bambi n'awulira eddako. Bambi. Kiisi zo bazimussa. Tasobola nakikkiriza atoba. Before Charles Reed kitaawe yabadde ekintu kyabadde asigerera okwagala. That one's called Alter. Balina we baatula ne batandika okunyonyoka. Which Yo bagiyita Altair. light we're seeing now was actually created when we were 2. Yo gyolaba eri okugituukako otambula emyaka 16. Okay. N'ekitangala kye tulaba kirabika kyafuluma. Tulina emyaka 2. The Berkeley coach called my house the other night. Yambuuza olyoke kuona aba Berkeley bankubidde essimu. Really? Berkeley coach yankubidde essimu. One of the other swimmers transferred out and another spot opened up. Waliwo omwana ataasobodde gezaako kujja kati waliwo ekifo kikalu. Back? I mean, technically, yeah. Wandiyagadde okugenda kuno butereevu naye. Coming up next month and the Berkeley coach is coming down to watch. You know, but I'd have to Nyinayo okubuga kwennyina okukola. swim like Ate kochi agenda kubajja yekkaanya alabe. he had, You can but totally do it. Ogenda kikola va mu ebyo. Ogenda kikola ogenda kuwuga. there's also some reasons to stick around here next year. Yagamba naye ate waliwo ensonga endala esobola okumbeeza wano omwaka ogujja. Nesigenda mu Berkeley. Katie, I want to take you on a real date tomorrow. Keti njagala enkya nkutwale kuli yo date. Okay. Kale. And Kati you also need to meet my dad. naye ate weetaaga osisikane ne kitange. Before nga tetulina bagenda kuli yo date yaddala. Muleeta asisikane kitaawe. A little closer there, Cody. Osobola osembera wano okumpi. Really? Kyali. I didn't know that. Mbadde simanyi nti yegwe kyali. Is that what you go by? You go by Charlie, not Chuck or... Kati tebakuyita kyaka, tebakuyita kyaka, tebakuyita C-Town, Just... kyalisi. Okay. Kono buteevu kyalisi. You ever been arrested? Baali bakusibyeko. When's your curfew? It's 1 a.m. Kafiyo eyo ya saawa meka kono saawa 7. 2. Oddayo ka saawa meka saawa 8. And you said your curfew. Eyo tebeera kafiyo. Yeah. Bwe baba bagamba kumawo saawa 7 gulwaki oboddayo 8. Kakana siri musirikale.
How many times a week do you shave? Mirundi emeka gy'oshavinga mu week? 4 Mirundi ena. times a week, sir. Mirundi ena sebo. Dogs. Why? Well, because Amubuuza ebibuuzo bingi. I was at this burger place and Richard Sherman actually. Yambuuza ttiimu gy'awagira Vipers. Lwaki Vipers? N'amunyonnyola ensonga lwaki. Charlie, Charlie, here's the deal. ensonga katugenda gikwasaganya bwe tuti. He appears to be very strong, and she is. Hey! She's Yamugamba nti muwala wange bw'omutunira bw'oti ayinza okubeera ng'ali very strong. Naye just getting the... aba kyamunnyonnyola ate wagira abuuza ki ekigenda mu maaso ko jasi mbadde muyitiramu. Tiwali nnyo kikulu. Oh, don't forget your. Tiweerabira saagala weerabira endongo yo tugenda nayo. Oh, I'll hold it. Naye nsobola ogikwate weetaaga ogikwate. Unagera okuzza amaaso ng'alengera love story kono sokolindeko temugenda. Yaleeta kamera muzeeyi. All right. Kale. Little, there you go. Ngenda kusaba tomunyweza nnyo gwedde ebbali. And n'abafotole ekifaananyi. Open. Mweteka n'amulete wa Freddy. Wow. I believe these are for you. Ndowooza zino zizo munnange. Yaguze tikiti za train. I know nothing. Nze sina kyemanyi goge mazima sina kyemanyi syategedde tibagera kutwala ku train. Weeraba Freddy. Webale kyonkoledde. Okay, rule number 1 when you're on a train. Etteeka erisooka bw'obeera ku train. Chinese food out of a bag. Oba oteekeddwa ogezaako okubanga oli emmere y'ekichina. Never been on a train before. N'amuterawo koona ate munnayinze sirinnyanga ku train bukyangambaawo. Kakana. Aya basi. Soke tubongeko ntubonge ate ki ekiganda. I still cannot believe that we grew up in the same town since we were younger. I never should Yagamba sobola kikkiriza nti out with a twakulira ku kyalo kyekimu. No, you wouldn't. Naye ate nga sikusiikanangako sikulabangako. like Lebanon. Me? You know the real story, right? Okimanyi nti mamanyi ebibakwatako. Protection program. Muteekeddwa okuba nga muli mu protection program. Witness protection program. Very close, but the truth is, Mazima gali nti I've been sent here to monitor you. Right? bansindika ku monitalinga gwe. Been specific instructions to never be seen in the daylight and Era nga bampa specific instructions ziteekeddwa kulabibwa misada. safety of my own room. Classic witness protection. Classic witness protection program kirabika mwe mutambulira gwe ne kitaawo. And put your hands out. Zibiriza olete emikono waliwo kyenjagala okulaga. Kale. Yakwata ebbali. Open. Kati bikola amaaso. Ayina buno bunankani. Hey. Baabo. Thank you. Oh, and look. Soka wekanyerengera. Agera okuzza amaaso okulengera bw'ati ng'amulese mu kibuga kya Seattle. Katonda watu. Yayita kikkiriza. Yatunula. Baatandika kugenda maaso era okulambula ebitundu eby'enjawulo. Katonda wange. Nabagambye tuli ka romantic drama. Bakayise Midnight Sun. We're here. Tutuuse gwe tutuuse jangu tutuuse. It's your surprise. Kiki ekigenda mu maaso kono surprise. Gamba ki kabulaza kono gamba ki. Ndeeseewa bashi muzika n'abagulira musobola okuyingira munda kati. Bagenda otuuka munda mulese mu club. Wa. Wabula era nakyabambi gwe omunugu ogusoose okuba nga ayingira mu club. Gwe omunugu ogusoose okujja mu club kono gwe gusoose. Yasiikanayo ne live band. Katonda wange. Wa. Gira n'akasimula kesi. Baavaayo. Bashi muzika bamusibula webale kabulaza. That was, I mean, literally one of the best things ever. Right? Agamba nti ekyo kyekintu mu mazima literally ekikyasiza okubeera ekyenjawulo obulamu bwe bwonna. Era bwe yatuuka ebbali yamu akakisa akali ak'enjawulo akali special. Kakati ekiriwo nno ensonga zino tezinaba kugwa newankubadde gulowooza zaawedde. Jangu wano. For what? Ate tugenda kukola ki? Oh. Ogenda sooka okooke kono olindako. No. Nedda ssebo kono ogenda kooko osaaga.
yajjayo gita. I can't do it. Sisobola kikola. Yes, you can. Anti osobola okukikola. Shows are the best. Are you hungry? Because Simanyi oli muyala kuba nze mpulira ndi muyala. Please, Ate nawe ebiseera bisinga enjala etera okuluma lindako Kate. We can either have come all Either tuba twazze nga tuvudde gye tuvudde beneath the stars, wansi w'emmunyenye ne tukola byonna bye tukoze continue to n'otayimba. night alone. Oba si kitusobola osigala nga tugenda maaso n'ovuga ekiro ky'olwaliro nga tukifunamu essanyu. Kasokooka. I'll be right here watching. Yayogera ebigambo bambi ebyamuwaliriza era bw'atyo n'akwata endongo. Go, come on. Genda maaso gw'abantu bavueko, genda maaso na gita. Kwe kutandika njagala wekaanye. I slap my lipstick on. I can't decide what to wear. I try my clothes on about 100 times. I wanna get it right, but as long as I got this perfect feeling, I know that everything. Waliwo eyajja n'atuula ebbali. As long as I got Wete nakyala ng'ayimba asuna gita. feeling, my troubles will Genda okuzza amaaso ssebo abantu batandise okuŋŋaana omu ku omu. da 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 da. My troubles will be miles away. Katandise okufunamu engeri y'okutya. Kuboneka gamba lwaki nedda. Take a spin or two. Tell me, how does this look to you? Ate kagenda okulaba ab'ennyuma abantu batandise okawagira bambi. Since school, Bati omusyato si bambwa. running late for you. Balina omutima omusufu balinga abeebwayiise. This perfect. Baakuŋŋaana. I know that everything Basizewo bakawe sapoti bambi. as long Kuba n'oluyimba lwe yali ayimba lwali lusufu okuzaama. as feeling, my troubles will be Baatuula erudda. la da 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 da. My troubles will be miles away. Waya akikubako ono butereevu akikuba. All around this town, all the wonder we've seen. N'asooka agitabukira. Bamusiibirawo obugalo. Everything will be right. It's so wonderful bambi. As long as I got this sweetest feeling, my troubles will be out of my sight. La da 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 da. My troubles will be miles away. Wow. Bamusimba obugalo mu kaseera ako. Kyali kisufu okuzaama. Bwe batyo badda ka train kwe kujja. Okay, I probably would have said you were good no matter what, but you were really, really good. Yamugamba nagambye ojja kubeera musufu mu kuyimba nga bw'osuna gita mu kaseera ako. It was amazing. Ne bwe kinaaba ki wabula kyewunyisiza nti ate obadde musufu nnyo kamala. Namugamba oli mwetegefu gwe ku kyakyate. Ani naawe ogenda owuge. Wangi? Katie, you know I don't swim. Okimanyi Kate siwuga naawe. you just haven't swam in a Yagamba owuga just lwakubanga oludde kuwuga. water before, so Ate amazzi gamba nti gatuli wala. come on. Leka naawe. Not swimming. Nze sigenda kuwuga. Sing and I didn't want That was to. totally Nange wanyimbisiza nabadde seetaaga kono kyawufu. Kono si kyawufu. that water. Aga amazzi ganyogoga. Charlie, Kyali ready. we could have either come all the Either tuyinza okuba nga tuvudde gye tuvudde wansi w'emmunyenye ne tugenda maaso n'okunyumirwa akaseera kano way to that. n'otawuga. Oba tusobola okugezaako okwongerayo ekiro ky'olwaliro ne kibeera kinyovu singa tuba tugenze mu mazzi. Otandise. Yamugamba size na swimming course mukono gwani agambye nti nnina. Kaddukirawo misinde embirombiro kwe kujja erudda ku mazzi. Lodi yajja. Ogenda kujja oba togenda kujja? Bwe yakalabanga. Kali serious. Kajjamu engwe yanguwa. Ne kadduka ne kayingira amazzi. Wabula gannyogogo okuzaama. Gannyogogo kamala. Ne Lodi yayitawo n'ayingira munda. Wow. The breaststroke? It seems like a trick. Ne kasembera waali. Wow. This isn't so bad. Okiraba ndowooza kino si kibi. I don't hate anything when I'm with you. Era bw'atyo yakwata ekkubo n'amunyweza. Mu kumunyweza kyava amusimula kakiisi. Yamusimula kakiisi ak'enjawulo. Nina kyanaakawuliriza.
n'akafiiringa. Your Berkeley spot. No. Yambuza kati ebya Berkeley ogendagenda nedda sigendagenda. When I couldn't swim. Agamba nti akasya we yatuukira nga tasobola kuwuga. Lwe yamanya. I didn't even know who I was. Kubanga mbisi ebikadde nali seemanyi. N'abaana abasinga baali tebamanyi. All these kids that have been going to school. Abaana be nali nsoma nabo kumala emyaka 15. Olw'okubanga nali muwuzi mulungi nga bandabanga Gaayo omuwuzi oyo Gaayo awuga. Naye nga tebamanyi. I don't have to live that life anymore. Ne kati sikyayagala kutambulira mu bulamu obwo nateera. Lindako kyali. Not the guy at the pool. Toli Gaayo oli omuwuzi gwe baali boogerako. Not the guy that doesn't try either. Ate si gwe Gaayo era agezaako okwagala okuddamu okubeera Gaayo oyo. Wuliriza. Do everything you can right. Bagamba kola buli kimu kyonna ky'osobola mu kaseera kano. Osalewo. Now is all that. Kubanga olwaleero kyekibeeramu omugaso oba kyekibeeramu omulamwa. Osegedde. Koye nkiwulidde. Era bwatula musimula kiisi. Speaking of tomorrow morning. Ye bwe twogera ku byenkya ku makya. Planet. Wano ogenda kulaba akasana akakyasinze ku nsi ya Katonda. Bwamugamba akasana, lindako sokoleke. Saawa ziri meka ye? Kyava jatule mu saawa ziri meka kyali? Najakebera alabi. It's 4:50. Ziri 10:05. Tufudde. Agenda okuza amaaso ngene saawa obwedda gyabalirako. Teri waterproof. Kyokka yagenze nayo mazzi. Yafudde. Kitaawo obwedda amukubira amasimu. Bamusindikidde dda message bamubuuza oli tuddawa. Ne kyali we Morgan amubuuza oliwa kubanga kana akadde obudde buyise. Omusana gugenda kuvaayo. Yalina kudduka misinde. Njagala wekanye. Babalaalikirirawo. Ne babagamba talina funa wadde ettondo ly'omusana ku mubiri gwe. Ate gye yakoma ogenda maaso n'okula. Kibasegeeza risks ez'okubanga ekirwadde kyayina ziri high. Yingira emmotoka nkuvuge. Kakena ali mukupakuka. Ali mukutya. Yamugamba givuge ku misinde nga bw'osobola. Kiki ekigenda maaso nkwegayidde vuga. Siagala musana gunsange. Gwe vuga buvuzi. Ye musatu awoza kimu ntiisa sikitegere kigenda maaso. N'amugamba gwe vuga eggaali. Yajja wekudduka akanda muyita wabula omusana guvuddeyo. Njagala olabe ettagali gunaatera okwaka. Yayitawo n'ayingira munda kyabazaawo oluggi. Rudi atuka ku mulyango ng'amuyita Kate bambi yogera nange. Bano obwedda bamunoonya kitaawo obwedda amunoonya obwedda amufefeta. Yamubuuza ayingiddeko n'ayingidde. Vaayo. Muzeeyi kwe kuyingira munda. Morgan yajja abuuza ki ekigenda maaso. Teyagambye. Kuno talina kyaŋŋambye. Mulwadde. Ki ky'otegeeza mulwadde? Talina kubeera musana. Era ng'agamba alina ekirwadde bakiyita XP. Singa abeera musana guba gugenda kumusaanyaawo. Katonda wat. Mukyatubambirwa. Mu kaseera kano bayitawo ne boolekera mu ddwaliro. Kukyakyo ekyo ekyali kituusewo balina okusooka okumuleeta eri omusawo. Mwekanya alabe. Baatuuke bali wabula bali mu kutya bambi. Ate nga n'omusawo yabalaalikirira n'abagamba. Okussira kati ku myaka gyali balina kubeera beegendereza. Awo ekisingira ddala okubeera ekyettabbu. Kano kali wano kali mu kutya Keri. Omusawo yajja n'amuyita. N'amusaba mutwale basobole okugezaako mwekebejja balabe. Exposure gy'afunye okuva eri omusana emukoseza kyenkana ki? Yasibula kitaawe. Muzeeyi musaatu kwe kuyitawo n'atuleerula wabula ali mu kutya okutenkanika bambi. It was like a second. Naye kye tumanyi kikimu kyokka Jessica abadde katikitiki. Yabadde exposed eri omusana si kyamaanyi. Era nkakasa ajja kubeera fine. Wabula ne Kano keegumya bwegumya. Ziba teziri busyafu Nkatambi yajja. Abuuza ekigenda maaso. Nona abadde anoonya kwayinza gumira bambi. Wabula ali mu kutya naye kennyini. Kakino musaatu ng'amaze okutegeera byonna yakwase kubona ajja ku kompyuta ye. Kyava gyakebere ku ndwadde eno eyitibwa xeroderma pigmentsoma XP. Bamala omwekebejja kyekyo osobola okutula wali ebweru. Njagala kusigala kumanya ki kye muzudde.
laba The sunlight exposure was, yamugamba nti obadde expose eri omusana kitono nnyo si kyamaanyi kiri awo but as just lwakuba nga bw'omanyi endwadde eyo it's dormant. ebiseera ebisinga kubeera mu mubiri ng'eri dormant I don't know if that's what this was. eba erinda kimu kyokka kye twandiyise triggering event ekisobola ogizuukusa so katusaabusa bikireme kubeera kino bagenda sigala bamwekebejja If you experience any symptom naye nga bamugamba nti bw'otandika ogenda maaso n'okuexperiencinga kye twandiyise symptoms function, tugeze motor functions tezikyakula bulungi otandika okutintimirira maaso zitandise okwesika tezikyatambula ebinywa n'ebintu ng'ebyo ng'otugambirawo musaatu yakwatibwa najja ku kompyuta kwe kutandika osoma ku ndwadde eno najjukira ebigabo byekamugamba nga bambi nga kagezaako okwekweka mu nsonga eyo kivula bwe yakasiikananga kiro ekyo yali takitutte kubeera kikulu looked at them last week. No news yet. katono yasooka n'amubuuza ate aba yunivasite abaali bagenda maaso n'okukola trials abaagala okukola research n'agamba bonna bakubidde kuwabula sinabakuddamu bawuliza katonda wattu nakye yakwata ekkubo n'akomawo komyeweeka All right, Charlie, let's get back to work. kale ndowooza kyekyo kyali nkwetaagodde mu mazzi kati namusindikiramu kyamukubira amasimu tagakwata ne meseji tagiddamu yasindika meseji okumala ennaku eziwererako ddala nakyala yagaana okwata essimu ye yagaana osoma meseji z'abasindise yagaanira ddala Look, I know I told you to play hard to get. kimanyi kale sigaana nagamba nti weefuule nti oli play hard to get naye wandibadde aliisi osooka n'omuddamu Over and talk to you. tokigeza Please just delete them. bami nkusaba ekyo kyesonyiwe Look, if I read them, bwe naasoma meseji zasindika it's gonna. kigenda kumpaliriza okumwanukula ate mu kumwanukula agenda kunzira mu kwegamba tubeere mu ekyo ate nga sandiyagadde kumulumya You don't have to be a martyr just to tuteekeddwa kubeera mata oba mujulizi mu kino kubanga olwedde kati kyali musajja mukulu yagamba si kye njogerako ekyo njogera ku kyange eŋŋanje He's gonna get hurt. musaatu agenda kulumizibwa No hurts him. So please, can you just delete them? n'olwekyo ngenda kusaba meseji ezo zisangule ajja kulumizibwa Yeah. kale bw'oba kyosazeewo tewali tabbu kagendo bakyagenda maaso n'omuntalinga omusawo yabagambye endwadde eyo xp ekubeeramu ng'eri dormant nga nsirifu olina just kubeera careful n'otabeera exposed eri musana kubanga yo kyeba erinda waliwo kye bayita triggering event kyonna ekisobola okugisisimula senga kikutuukako eba egenda sisimuka eba egenda kuzuukukiramu ate olwedde ebeera ya tabbu kamala kubanga gyoko mukulu ebeera ku stage ya waggulu nnyo ekitenkanika so kati bwesimuka oyinza okweka nga tumaze na nnaku 2 ku nsi dota yajja asika ne road Do another set of tests. kati nze mbadde nga mbatwandizeemu ne tukola testi etulaba Her brain has begun to contract. yagamba nti obwongo bw'omwana butandise ogenda maaso n'okucontractinga Put it down, Jack. jaka twabikoze dda byonna Found out this morning. nange mbitegedde ku makya g'olwaliro aba yunivasite tebalina fundings research bagisazaamu jukira it is a rare disease kibasigeeza baba bateekeddwa okuteekamu ssente ate ekintu nga ndwadde eri rare mukakadde ng'omu yabagiina baba tebamala budde I did everything I was supposed to do. mu butuufu nkoze buli kimu kyonna kye nali nteekeddwa okukola protecting omwana wange And from the time she was very, kuviredde omwana oyo ng'akyali muto kamala no matter how much she newankubadde cried, yateranga okaaba ennyo screamed, or ne bwe yakolanga ki ne bwe yakolanga ki I wouldn't let her go out. nga simukiriza fuluma bweru omwana wange nga simukiriza I wouldn't let her go to the park, mutuufu nga n'ogenda mu paaka simuganya go to the beach. yeyagala okugenda nga ku biiki And she begged me. n'ansaba n'afukamira n'akuba n'amaviivi n'annemerako bambi For things that she had every right to. ebintu byonna bye yayinako olukisa All of it. nabimugaana byonna And for what? naye nga ku lwaki For this? ku lwaki nekituusewo kati omusawo amugambye omwana olwedde endwadde ezuukuse kati ndwadde eyakookolo abeera kika kya kansa tewali ddagala musatu ge maziga gayiwa essaawa zino XP is a disease that tends to take the joy from a child's life. yamugamba nti xp ndwadde I've treated Kate. ejjawo essanyu ly'omwana omuto Never sulked. She always sees the good in things.
newankubadde mukazi watu yagendanga maaso n'omucunya nemuggyako olukisa lw'ebintu byeyandibadde anyumirwa mu myaka gye naye teyamuggyako ssanyu lye bambi. ebintu ebisinga abirabangamu essanyu. yaleetanga essanyu kono obadde taata. Katonda wange jasi akasana akamwokyeza akakati ni bwe kati endwadde yazuukusse mu mubiri gwe ninga bwe gambe nakyala yabagamba nti ku myaka kati gy'ayina balina kubeera soke yafulu n'okusinga ate wali wabeeredde omuto kubanga gyakomye okkula naye endwadde gyekomye okkula. kakano tagalyeze jasi kabadde ka simple mistake musaatu tamanyi byebigambo byabadde agenda maaso n'okwogera erudda ng'agamba nti omwana namuggyako buli kimu namugaana buli kimu kyonna mukazi watu bambi namugaana yansaba ng'ayagala gendako mu paaka ozanye neŋŋaana nekatiraba tandise n'okutintima enjala zitandise okumuvaamu ne kano kamutula ne kakwatibwa ennaku bambi ni tekagala kulaga mu kikaweddeko tekalina kyakola baabo. Katonda wange takyasobola nakusuna jita lwansonga moto skills zaafwa. Moto skills kwegamba kyekiringa engalo okeera kumakya n'okwata fooko kosi asebe kimanyi nti okutte fooko naye engalo engeri gizanyisa fooko eyo okwata kulya n'okuvuga kalunda aganya kusota gaali biseera bisinga kye bayita moto skills. Yeah. Is that a yeah? What are you doing? Okola ki? I'm starting you an online dating profile. Anti mbadde ntandise okuteerawo ekiyitibwa profile ku online dating. Look, yagala mufunira omubeezi. this photo of you, which kati nabadde ndowooza nteekeyo bakino ekifaananyi kyo this one, oba si kinkutereyo kino ng'okutte ne kamera yo. no. ekyo togenda kisaayuko nedda taata leka naawe. Just take a seat. You want to help me write it? ngenda kusaba tuula erudda onyambe tuwandike profile gye wandiyagadde oteeka ku online dating. So far, world's greatest father and handsomest photographer. kati kino kye mbadde nsazeewo nteekeyo taata omusufu mbalagavu kamala. Interested in art, photography. bw'oba okimanyi nti oli eyo interested mu art kuba bifaananyi kulambula nsi. Science is good. That's important. I knew you would like that. nategedde supersonic ojja kyagala. Kind to travel the world with? osobola okwasa ekubo n'ojja ne tuzunga ffenna. anti okimanyi sitambula munnange ogenda tandika nno genda tandika okutambula. jula ekibadde kimusibe waka mu muwala we tetugenda kikola kuno taata sooka olindeko bannange wuliriza. nkimanyi maama yafa wamufiirwa kannange ngenda kufa ogenda kunfiirwa wabula nedda bambi. There's always a chance. We've always known it's wabaawo omukisa not if. kuno twamanya ddi twalowoozanga ku ddi tetwalowooza kuwatya. Go out there and genda beautiful photos and start genda okuba ebifaananyi genda otandika obulamu obujja. photos, Dad. Just stop. lekerawo mwana wange totandika kubika saawa zino sisobola njagala okikole. To promise me that you're gonna take care nsuubiza nti ojja sobola ogezaako okwefaako munnange. for someone you've given me. obulamu bw'ompadde Find someone ngenda kusaba ofuna omuntu anaasobola okubeererawo naawe with because kubanga having someone okubeera n'omuntu having someone that's the best part. that's the best part in life. kwegamba okufuna omuntu gw'osobola okwagala n'obeera naye kyekitundu ekisinga okunyuma mu bulamu. Okay. kale Okay. bw'oba bw'ogambye mwana wange Promise me. nsuubizako n'okusuubiza kusuubiza munnange yajja n'amusimba akafumito kirungi. Now we can order Chinese food. kati awo ne bwe tutumya emmere y'ekichina ndowooza. Come on. That's so a ball. kati badde bali That's not even baseball. I don't know what that is. oyo sina baseball simanyi kiki ekyo. ziba tezirebusa n'awulira akonkona. What took them so long? kirabika baleese emmere yaffe y'ekichina ki ekibaluwisizaayo agera okuza amaaso nga kyali olugi yaluzaawo buzza. Oh my God. katonda watu Charlie's out. tufudde taata kyali ali ku mulyango nkimanyi Hold him. nze yamutumiza gwe wamutumiza
Lwaki? Kubanga You said the best part was having someone to share your... wagambye the best part in life kwe kubeera n'omuntu asobola okugezaako okugabana essanyu naawe. He deserves that. Oyo omwami bambi akigwana. And so do you. Naawe okigwana. Musaba afuluma agenda ayogeremuko naye. Yajja. You exist. Gy'oli. This time I was positive I dreamt you. Ku mulundi guno mbadde positive nga nti nkuloose. Buloosi tokyaliyo. Charlie, I'm so sorry. Kyali onoonsonyiwa munnange. Something you can just not tell. Ekyo ky'ekintu ky'otasobola kera ku makya n'otagamba munno naawe. Nkimanyi. I'll tell you. Syagamba nsonyiwako ekyo. Era nga mu kyo. Unforgivable and... Ekintu kye nakola amazima ga Katonda mugosobola kusonyiyibwa. Wabula nkusaba onsonyiwe. We were never gonna work. Amazima galina ekira tetusobola kubeera fembi tekigenda kubaayo. Wanted us to. Newankubadde nali nkyetaaga tubeere fembi. Kubanga We don't win. tetusobola kuwangula mbeera, tetusobola kuwangula reality. Ekiriwo mu maaso gaffe, ekiriwo mu mazima tetusobola kiwangula. N'olwekyo njagala nkusiibule nkute. Twete. Genda kulumizibwa bwereere. Rodi yakkirira. Worst breakup. Naye ku nsi ya Katonda eyo ye sipiiki ekyawe ekyasize okubeera embi. Bukyangambaawo. Zeros from all the judges, Katie. It was a total flop. I've never done this before. Nze kino sikikolangako sikyawangako omuntu kati obadde osuubira nze oyagala nkikole ntya. Naye ng'amazima geego kyali. Charles Red. We can. Tusobola. Kyeyamugamba. Kyava asembera waali. Ensonga zino gw'ozikutte bubi just. What I can't do, nzikyesobola kwasaganya. I can't stop being with you. Sisobola kulekeraawo kubeera naawe. Research on XP. Era nakoze research ku XP. Know what you nasobodde ogezaako tegeera ky'oyitamu n'endwadde bwefaanana ne bwekuyisa. Nabitegedde. Before I did. Naye ebyo wabimanya tusobola okubeera ffe nga nze sinaba nakubitegeera. Kuba olwedde kati gwe mbeera wali ogimanyi. Kyava ajja pembeni. You've changed my life. Okyusizza obulamu bwange Kate. Leave me here on this porch or osobola okundeka wano wennyimiridde. Best summer of our lives. Wabula tusobola okugezaako okugenda ne tunyumirwa akaseera k'ekyeya akakyasiize mu bulamu bwaffe. Nga tewali kwejjusa teri kudda mabega. Wabula genda bugenzi maaso. Kawuli essanyu kwe kujja waali ne kamunywegera. Kagina akaseera kaatuuka. Yajja mu ppaka z'okuwuga. Gera okuza amaaso okulengera nga ndakyala waali. Yali aze mukazi wattu bambi. Kwe kujja. Nakubeera determined. Kino akikola lwa Kate. Nakyala. Yakkirira amazzi. Bali mu freestyle. Stroke ya freestyle. Kwe kujja nga bagakuba. Baabo. Yali kafulu bifu nga tannabafuna buvune bwe yafuna. Yajja asembera. N'atuuka ebbali alina okyuka wabula ali late. Abaana baataddeyo dda. Kagenda omukudda n'alyoka assaako gaasi. Bagenda okuzza amaaso okulengera. Mu kukyuka babadde bamulese wabula kati ataddeko gaasi. N'alyoka abaleeta. Maama nyawo yasooka n'abaleeta. Endulu nevuga n'abasigadde ne basituka. Kakasi katukaawogana. Batwale baleete. Ukakana wagudde. Kyali kizibu okukkiriza bambi. Agenda ovaayo nga ye namba limoja. Okuwaga kwali wano. Ndulu zaali wano. Wabula amaaso ge bambi gali eri Kate. The Berkeley coach was impressed. Okimanyi nti coach wa Berkeley abadde impressed. Abadde musanyufu. Kibasegeza bagenda muzza ku scholarship. Wow. So good. Yaza amaaso erudda. Hey, I'll be right back. Bana ngenda basaba kanzige mumpemu eddakiika ntono. Yajja agezeko siikana. Yebaliko. Congrats. Owaayo okikubye. You're great in there. Badde musufu. Letting Katie come. I couldn't have stopped her. Anti munayina badde sobola gezaako muyimiriza yabadde ayagala okujja. You mind if I took Katie out tomorrow? Ofaayo singa olunaku lw'enkya mutwalako out. Yeah. Yes, kiri okay. Yeah, I think that'd be fine. Kakasa kijja kubeera fine. Aya, musabe bamutwaleko out. Yajja erudda. Mazima atambulira mmotoka bw'aba wakutambula misana kati atambulira mmotoka eri tinted. Omanyi oteekako tinti oli bbulaaka. Yajja n'amukimeka.
n'asiibula ne kabaka. Aya. Ingalo tezikyasobola kwefunyulula. Ebinywa byennyini biba bimuluma. Jasi okutambula obutambuzi aba yeekase na bwekasi. Baatuuka erudda kyava muguli amulese mu studio. Aya. What is this? Yasooka n'abuuza kino ki? Yeah. Let's do this. Yamuleeta wa producer Pademan. I know. N'agamba okay. Yes. Jangu todduka sooka gye. Yes. Jangu okimalirize. Crazy. Oli mulalu. Who even paid for this? Don't worry about it. Ddala mbutuufu sente wazigyewo ezasasulidde bino ko teweeraliikirira. Okay, you help me figure out my dreams and... Wanyamba osobola ogezaako figuring out okumanya ebirooto byange ŋŋanje. Nange kikaseera ngezeeko okuba nga nziza gy'oli. Then just sing. Jasi mbadde nkusaabusa bigendayo oyimbe. Yabuukinze sebo studio wa Pademan. Aya. Thank you. N'akwate kubo najja. Charlie's song. How did you get this? Kati ate oluyimba luno walugyewa. Song I've been working on. Luyimba lwembadde ndi mu kuwandiika. Anti akatabu konna kabba nateera. Bamaze dduwandiika. N'engoma bamaze gidevelopinga. Nakyala alina kussaamu bussa. Kwe kujja njagala wekaanye. Najja atandike. I could stand on a star. N'eddoboozi essufu Kamala. I wish I could be where you are. They say don't you ever give up. It's so hard to be something when you're not. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone, no one by my side. Now I walk with you, with my head held high. In the darkest sky, I feel so alive. Wow. Let me count our chips. Kayimba si kabi era baakwatibwa ne bajja ewaka. Lodi agenda okuzza amaaso okutera muwala we. That one? That's charlinium because it is huge. Bajja erudda ku mwalo. Namugamba ssebe eyitibwa Chalmenium. Is my favorite. That one is burritorium Eyo bagiyita Brutorium. because it's shaped like... Lwa nsonga erimu shape ya Brutal. That one is Procyon. Eyo bagiyita Potion. It's away. Gyolaba ssebo okugituukako olina kutambula emyaka 11. It was me. Kibakitegeeza yabaawo. Oba yatandika okwaka. Oba bo baatandika okulaba ekisangala kyayo nga balina emyaka 7 gy'obukulu. What? Yamugamba eyo yatandika okubaawo olunaku lwasooka okufuna ka skateboard ko. Namugamba eki? Kyengenda okugamba kiriwo ekiti. Already knew you. Olunaku lwe twasisikana ku train station. Sigamba nti olunaku lwe nasooka okulaba. Wabula nze nali nkumanyi. Elementary school. You walked by my window every day on your way to swim practice. Ebiseera ebisinga bwe wakwatanga ekkubo ogenda ku ssomero wayitanga ku dinisi ewaffe awo. Ne wagendanga ku swimming practice wayitanga awo. And in 6th grade, you wore Mu ky'omukaaga Ken Griffey Jr. jersey every day. n'asooka amunyumiza ebbanga lyonna lyazze amwekaanya. And in 9th grade, Mu ky'omwenda some of all your hair. wasalako enviiri zo zonna. And Bwana ye kamumanyi. every day, Buli lunaku I waited for you to walk by my window. nakulindanga oyitewo ku dinisi ewaffe. And it was the best part of my day. Era nga ke kali akatundu akasingira ddala mu lunaku lwange. I just looked up. Kale singa nazzaako amaaso waggulu
I could have been with you this whole time. Nandibadde naawe akaseera kano konna kuba nali nsobola okulabaawo. You were. Namugamba tolina tandika ate kwejjusa ebyo kubanga kati oli nange. Ekyo nakyo nsonga nkulu. Olaba. Love you, Charlie. Njagala okimanye I love you, Charlie. I love you too. Njagala okibaye nange nkuyagala. Wabula mukazi wattu n'okwogera obwogezi bulumi bwereere. Ddoboozi terivaayo. It was so ugly. Oh my God. Ne bw'aba aseka busese asekera mu bulumi. Ku nsi ya Katonda kuliko endwadde. Ku nsi ya Katonda kuliko endwadde. Yes, abamu tulina kwebaza Mukama okubanga atusobozesezza obutasiikana ndwadde kikulanga ekyo ez'obulabi ezikumalako kyetwandiyise eddembe ly'obuntu. Era bw'oddanga weebazanga Mukama okubanga takusiikanyanga mbeera eyo. Kakati I'm gonna go to the marine. I'll be back in an hour. ngenda kwata kubo gendako eri ku mwalo, ngenda kudda mu ssaawa. Genda siikana eryato lirikono buterevu. Ekyomukisa ekiriwo nnyini yalitwala nkya. Tuyinza obutaddamu ddirabako. Kale musibula n'asooka gye yeeyongereyo. Lodi asiba wano kati. One of these days we can. Yajjukira ng'amugamba nti mu nnaku zino tulirinnya ku lyato ne tugenda ne tuseeya ne tulaba omusana gye guggweera oba gye gugwa. Kale aba afuluma kyava amugamba lindako. I want to go with. Njagala tugende fembi. Ate wajje mulaga. Njagala tugende out fembi. Tugende ku lyato. I want to go with him on the boat. Njagala ngende naye ku lyato eryo. Ndaba omusana. Banange. Ninga da mutufu kiki bakyataasa. It'd be better if you just stay Please, here. Dad. Kijja kusinga kuno taata bambi nkwegayidde bambi. Nkusaba ndeke ngende maaso nokola kino. Kuba kati ekituwa kyali kiba kyataasa. You already endwadde yazuukuka. I really want to. Mu butuufu njagala nkikole. Ndeka. Njagala nkikole kwegayiridde. Aya. Okay. Yamugamba kimu kali. Bwe batyo balina okumwetika misana. Lwe lunaku olugendo sookera ddala okutambulako emisana eweeru. Bamuleeta. Lodi olwetera atu yali amaze odditegeka. Yajjako kihudu ku mutwe. Yatambula mu ngeri ya kimpowoozi mpola mpola. Najja asobola okulekera eryato we lyali Lodi we yali amulindidde. Yamuwa omukono n'amusaba alinnye. Era bw'atyo n'alinnya. Bano baasibula busiibuzi. Aya basi mweraba. Bwete eryato lyatandika oseeyeeya. Gwe omunigo okulengera ku musana nga gwaka bwe guti. Kutuuka abadde tagulabanga. Yagamba toyinza kikkiriza obulamu bwange bwonna mbadde nindirira akaseera we kati okusobola ogezaako okuwulira kye twandiyise akabugumirize k'omusana nga katudde ku mubiri gwe. Baaseeyeeya okumala akatemerera akawera. Ne bajja nga bagoba. Kano kasema kefaanyizaako ne kasema akamayikiddwa nga The Dark Side of the Sun. Twakakola era nga gye kali mu video inspirations. Kali ka Brad Pitt. Bakayita The Dark Side of the Sun. Kanoonyeeko. Yafuna akaseera akanyovu era yanyumirwa okumala ebbanga. Ebyaddirira
ngeri gye yali too much exposed eri omusana kyali kizibu kuditamininga kati bbanga lyasobola kuwangaala era bwe baavaayo tekyatwala bbanga ddene mukazi wattu obulamu bwe bambi ne bukomekerera kano kajja kasobole omugumya ne muzeeyi yakwate kuba najja erudda gye yali ayoleza ebifaananyi bya muwala we bye yateranga omukubanga baabo bwe batyo bakwata akasumbi omwali evuulye kubanga bwe yamala okufa she was supposed to be cremated era bamwokya ne baleeta evuulye ne bajja bagezeeko okubanga balisaasaanya ku mazzi era bwe batyo baalisaayo ku nnyanja lengera bakayise the midnight sun vijjo specials nga bulijjo bwe yamalisa yakwata kuba najja ng'asembera mu ngeri yakaworawora kwe kujja ebbali ngenda okuza amaaso aze kusikana muzeeyi. Hey, Mr. Price. Anti Mr. Price ogamba ki? Before you took off. Of course, I'm actually leaving today. Yagamba mbadde njagala nzije kusikana bifo nga tonaba kutema. Kono kituufu ngenda genda lwaliro. Looking forward to it. Your coach sent me your schedule, so I'm hoping to make. Kochi we yansindikidde schedule nsobole okugeza kubanga ngoberera. Kochi wange wa Buckley. Kochi wange ajja atya okubanga. I guess after Katie reached out. Anti oluvannyuma Katie ng'amaze omukubira essimu. Essimu. Told him that he needed to take another look at you. Yamukubira essimu n'amugamba nti yeetaaga Alicia asooka akwekkaanye. Hold that thought, all right? I got something for you. Soko lindeko. Kagino ne kochi wa Buckley okuba essimu. Okukyala maka g'abantu okujja omugamba nti yandiyagadde okuddamu amwekkaanye ng'awuga. Kannakyala ke kaali kakuba ye essimu. Naye tekamugamba. Yaleeta akatabo kano. N'amugamba kano yali ayagala okasigaze. Okakasi akono buterevu. Esufu kiriti. I never said sorry. Sasobola funa mukisa gezaako kwebaza munange. Nakwetondera. I should have never kept Katie out. Kubanga Katie singa samufulumya ne mulwisaayo ebweru bino tebyandibadde okuto kigeza. Tutandika. It's nobody's fault. Iyo si nsobi ya muntu yenna era syagala otandike kwekuba mu mutima wadde okwenenya. From the time that she was little, that every day was going to be a gift. Era ng'agamba nti kyesobola okugamba kiri kimu kyokka kuvanga muto ffe twali twakimanya nti buli lunaku lugenda kubeera kyamagero. Make her happy. Kikulu kyabena wasobola omuwa essanyu. You're so happy. Era ng'afudde musanyufu gwe kyoba omanya wamusanyusa ekiteekanika. Kale. Good luck at school, son. Thank you. Kwagalisa mukisa eby'emisomo bikutambulire bulungi kono buterevu we bali. Aya. Yada motoka. Najanga avuga kwe kusalawo. Asetting asooka awulirize. 2 million views in just 2. Gendo teekako. Ya setting Adembe FM. Heard it here first. Koro yali ku programu ya Jacob Mutuuze. Agera owuliriza nga boogera kayimba. Bagamba akayimba kano kafunye views ez'enjawulo kuva online. Kubanga yaka-uploadinga. Nine bagamba kagenda soka wano ku Dembe FM omugendo soko kawulirira. Era ne bakaplayinga. Yakawulira. Nigo manye sanyo lyafuna. Akayimba bakayita Charlie song. Bwe bakayita. Mazima yakawandika n'akadedicatinga gyali. Ne title yakawa linnya lya Charlie. Omanyi ekitegeeza. Takikiriza atoba. Omukazi watu yajjayo ebifaananyi byabwe ebimu ku ebyo n'abitunulira waliwo kyeyawanga. Genda okuza amaaso nga Frank Ntambyaze musimula kapeke. Zibadde ziri busa muzeeyi aba atudde ebbali. Kyeri yamusindika Messi n'amugamba tuninga mu Dembe FM
owulirize muzeeyi agenda okussaayo bw'ati okuwulira wawawa nga kayimba ka muwala we bw'akawulira bw'ati kamuleetera memories ez'omwana we engeri gye babeera ewaka yawulira essanyu n'agamba yes tavuddewo ku nsi kuvaawo olubeerera oyo muwala wange bannange oluyimba lwe bakuba ku lediyo essaawa zino oluyimba lwa muwala wange mujje musooke muluwulirize yabayita bajje baluwulire bambi oluyimba lwa muwala we lodi atuuke bali mu katabo. I've always been more comfortable writing song lyrics than actual. Yali yawandiika ebbankalu wange agamba nti abeera comfortable okuwanika song lyrics oba kye twandiise ennyiriri z'ennyimba than okuwanika sentences. Or the joy you've brought me. N'amugamba ekisufu kiri nti nafuna essanyu olunaku lwe twasooka okusiikanira ddala dwalira ssanyu gye ndi ng'ogasseeko na byonna bye twayitamu era ng'agamba nti anyumiddwa buli kaseera konna 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 akabadde mu bulamu obwo. Katonda wange I hope that somehow kansubire I'll be able to look down and see you, Charlie. ti mu ngeri emu oba endagenda se njasobola okutunula gy'oli n'enkulaba Waiting for you out there. era nga waliyo ebiseera ebyenjawulo ebikulindiridde waggulu eyo naawe All you have to do is gwe kyolina okola and remember kiri kimu kyokajjukira I love you. nti I love you nkuyagala niwankubadde nvudde ku nsi wabula gwe kyomanya nti omutima gwange gugenze naawe obulamu bwange bugenze naawe olibeera nange olubeerera bbanga lyonna buterefu ne kabaka n'akisembeyo wabula mbajjukiza nti molina ntuma alina akayimba ke yakoze ke bayita akambe era ngenda basaamu kanoonye tugenda tandika okakuba ku sinema ezinaabazizeekaawo mu maaso era waliwo ne kasitema akamanyikiddwa nga I can only imagine nako tugenda kafulumya nabagambi munoonye kali akayitibwa The Dark Side of the Sun ka Brad Pitt kafuluma 1998 nga tejje kali mu Fiji Jonas Productions tukayina mukama abakomire mweraba. When you fall, you're gonna hit hard. When you love with your whole heart, remember the hard times make you. That's when we'll show the world they're not gonna break us. Hey.